Okay, LMTV Uganda program ebera step buzz sonsomoleno yonga ekusonsomolera ddala mu busomyo nenga mbabuzako mwenna abasangibwa mu nsi ezenjawulo abekumira ku LMTV gwe wenna asharinga atekako ettaffaali ku LMTV bannange okola kyamaanyi asharinga asubscribinga gwe wenna akola olugambo nti bannange ku LMTV wali ebinyuma bannange we bali nnyo bali ddala nenga program eno tebirabe nti abagiteekamu ensimbi be ba King Montage Studio bali abakuba ebifaananyi abakwata emikolo egy'omulembe baby shower introduction bridal shower abakwata firimu bannange bagambye bannange tojja kwejjusa wabula abo basangibwa wali eri ennankulabe ku Prime Tower ku kizimbe ekiwanvu ekya kalina ku level 3 number 04 eyo ojja kubanga obatuuseeko bannange tojja kwejjusa mwana watu naye bagambye bakoneko ku namba zisimu 0702 1041 25 0702 1041 tojja kwejjusa gwe bakubireko beeyi yakuteesa ate nga tebagenda kuseera naye nga ngenda kubanga mbatwala mu mawulire gano gogokya okugambya eno industry bannange etunyumira Uganda kinyuma mu by'okusaaga okitegeera naye nga ngenda kubanga ntandika n'abayimbi abeegasse mu Yugatune bannange kino kika buli lunaku wavayo ebibiina ebigenda mu maaso ebibiina kugambya ebibiina kati bingi nnyo nnyini ddala naye nga munnange abayimbi bagenze okulaba nga ndowooza ebintu by'okuddamu okuyimba ndowooza nga si byakakati ne basalawo kubanga banoonya amagezi bakoze batya okubeerawo bakoze batya nateera okubeezaawo obulamu kubanga balina okulya covid teyabayisa bulungi bukyanga babaggalawo mwana wattu akawunga kati nabo tebakyakafuna ne basalawo ne begatta mu kibiina kino ekya Yugatune era nga ekyakoleddwa omukulu General Salim Saleh n'asalawo n'abaterawo ekibiina kino eno so ne basalawo kubanga beekuŋŋaanya okubanga beewandiisa naye nga ekibiina kino kigenda kubanga kigenda kubanga kikulembera abantu ab'enjawulo omunga mujasanga Wisdom Kaye oyo ye bannange simanyi na kumanya wabula ye buli wamu abeerawo bambi omusajja ono alina omutima ogulumirirwa abayimbi abeerawo okulaba abayimbi bakoze batya okufuna ekyokulya abayimbi banaddamu ddi okuyimba bw'atyo munnange n'asalawo kubanga akwasaganya ensonga zineno ne General Salim Saleh okubanga bawandiisa ekibiina kineno mu mateeka okubanga nate kisobola okuyamba abayimbi abantu bangi nnyo ne bakomedian nabo ndowooza bajja kubanga mwe bali kubanga kyonna kigenda kubanga kigatta wamu kubanga industry yemu era munnange batwe basazeewo okwegatta bakole amaanyi basobole okubeera nga bafuna engeri gye bagenda okujjamu ensimbi abonno byebimu ku bifaananyi by'abayimbi byolengera awo ku screen yo producer wange agenda kubanga anterayo ne ka video yako osobola okubeera nga obekkaanya abasazeewo okwegatta ate nga munnange balina essanyu lingi nnyo nnyini ddala nkugambye kino kigenda kuba kika naye tujja kubanga tugenda nga tukyekkaanya engeri gyekigenda okubanga kitambulamu kubanga emabegako awo twawulira baleeta simanyi UPRS eyo simanyi kyo kibiina oba kyazikirirawa ne bawandiisa ne balonda n'abakulembeze naye engeri gye kyazikiramu kwegamba nange sakitegera bulungi naye nga kati sawa zino ekibiina ekiriwo bakiyita Yugatune ekyo kyekigenda okuba nateera nga kibakwasaganya mu magezi kigenda kuba nga kibayambako jjukira bataddewo concert omukulembeze eggwanga yavayo n'agamba nti mpozi okubanga okuyimba mugenda kubeera bya online ate nga abayimbi abamu tebakisupportinga bagamba nti tekigenda kusobola kutambula kubanga waliyo omuntu owa wansi atasobola kukola kintu ekyo so kati kyekibiina ekiriwo katulabe engeri gye kigenda okuba nga kibatwalaganya. Bannayuganda mbalamusizza tumaze emyaka mingi nga tukaaba nze nagamba President Museveni nti nalaba kamiliyoni nga Lusini amuwa miliyoni 65 mu albamu ye eya Kipepewo nalabako nali ewa General Saleh nga tulina rwagadi nga baali bamusasudde kukasibukira miliyoni 10 nalaba dipo naziggala luyimba lumu nga kasibukira alugula a lot of money ekyo kisoboka ekizibu ekyali kibaddewo nti buli muntu eyajjanga w'omukulembeze ng'amugamba bintu bye nga personal nga mutuufu tosobola kunenya President Museveni kubanga omuntu bifo ky'okujja okwogera ekintu ekigasa industry yonna ng'oli ayogera bibye Mukama n'ayamba abantu abategeera ne bajja abakulu ne bawuliriza era nze gwe mulaba nze omu ku bakulembeze b'abayimbi waliwo ebintu nga sikyanenya President Museveni nga nnenya abo ababadde bamutuukirira nga ate bamugamba bifu. Now we have Yugatune abayimbi nze ndi president w'abayimbi ba gospel tula kakiiko ka UPRS tula ku National Cultural Forum under Ministry ya Gender tula ku bukiiko bungi buli muyimbi ali eyo bakabaka ali emakindi oba ali ludda oba muyimbi wa gospel buli muyimbi atalabangako system yakasibukira we yaguliranga ssente ennyimba yine ekomyewo abakulu bano ngoye mbalaba ba Yugatune bo bagamba ti
every tune, every cash for every tune. Owulira cash for every tune. N'oluzungu njaddiyiga mpola mpola kubanga ndi excited. Cash for every tune. Nali ne muganda wange manager gw'ensaamu nyekitiibwa Jeff Chiwa, manager wa Shiba. Ne mugamba kigasa kityo omuyimbi n'afuuka star ng'ensi yonna emumanyi nga talina ssente. Kubanga nze Shiba mbalamu ennyumba nga 5 eyo gy'ayina. Nalabako Wizkid bandaga Nigeria we yavanga bwabi nnyo singa bwayise. Naye kyali ekisisitimu yaabwe ekola. Gavumenti etuyambye n'etujuna kati egenda yeewadde kutereza industry. Abayimbi abakyali abapya mu industry naddala abatandika bali ewala accessibility yaabwe okwaccessing ekinaba Pastor Bugembe lumu yagenda n'agamba okuddamu waliwo ye gye twagenda oli n'amugamba nyine ennyimba zange mu bitabo nkoze ntya okunnyamba mubeera na Kampala lwaki bannange temutuyamba ne mututuukako kankubuulire waliwo omuyimbi Hassan Nduga ali wali yaveeyo mu kyalo n'ajja e Kampala ne yeetwala mu studio oba yatunda ki ne yeetwala oba yakima amazzi gwe omuyimbi ali eyo va ku ebyo ebyokugamba nti nno tolina accessibility. Bayibuli egamba nti Yesu akulinze buli ajja n'akonkona ali ku luggi bw'akonkona naye Yesu atajja ku luggi bw'okukonkona gwe toolokoka n'ogenda mu geyeena. Buli muyimbi ali eyo opportunities ze tunoonye. Noonya omukulembeze nona abakulembeze bawuma noonya trade union kale noonya bakaye wisdom b'omanyi. Ekyo kimu ekyokubiri bano abakulu bino ebyokutwala mu studio bigenda kujjanga incentive. Kiriwo baagala music nti kati nze waliwo family gyenjagala ennyo y'abakamiliyoni era mwebazazzaawo tayogedde kigambo kubanga ye yatunula bw'ati abantu bangi bambi alaba bamulimbye atunudde naye Palaso tukkirize ayina ennyimba za kabi n'ennyimba ezo kani imagine Palaso tafunye wadde 11. Nigeria aba Wizkid wadde wabaddewo covid bafuna sente Uganda abayimbi ka dance katero yagenze kusima musenyi n'omukazi wuyo mpulya bamumututteko. Why? Because atudde ewaka takyakola agamba kimu kwewola sente. Buli muyimbi ali eyo. Misa Kisemakula yaŋŋamba Wisdom oli mwagizi wa President Museveni kale mmanyi kitaawo bw'ogendangayo mumbuliza ekibuuzo kimu lwaki Michael Jackson eyafa buli mwaka babala nti akoze $1 million 2 naye nga nze Misa omulamu akyayimba tebasobola kugamba nti nkoze sente bweziti. Ekyo kyeyogera kitegeeza twali tubula mu gaapu ya Yugatune. Omuyimbi akola sente mu bintu bisatu. Akola nga performinga, akola nga UPRS ekolektize sente ze ku radio ne mabaala, ekikulu ennyo ate ekisembayo n'akola sente nga ba Yugatune bazze ne bamwamu sente mu nnyimba zo bamu alubamu. Olowooza bannayuganda baana embracing ekyokusasulira music ono bemugenda okubanga mutunda? Njagala okwebaza bannayuganda kubanga be basinga okugula music. Era bannayuganda bewuunya nnyo abayimbi nti Martin Anguma afudde tabadde na ssente. Bannayuganda bagula music naye be bagulako music be bakyamu. Njagala kwebaza ekibiina kya Tumuda ekitwala abo bonna abalina bu kompyuta mu Uganda. Neewuunya abantu abalijesa tibasukka ne mu 2000 bazze okukola memorandum of understanding ne Yugatune nga kitegeeza ki buli kompyuta bagenda giteekamu code nti bw'ojja mu Uganda n'ogula oluyimba ku mwana wa kompyuta olwo oluyimba bana ba Yugatune ku simu bafuna tiwaliwo aguze oluyimba lwa Misa kisiringi 5 ku kompyuta eri embalala. Otegeda at the end of the week every month basobola oku accessing that money. Gwe teebereza bana abasajja bazze ggula bazze kuteeka mu billions of money. Olowooza basobola okugula nga bamanyi bagenda kukola losi. Ekyokubiri bano be bannannyini ssente bannannyini buyinza bakusaba ekintu kimu mubayambe mubalage engeri gye bagenda okumalawo piracy. Bo bagenda kugula music w'abayimbi. Omuntu yali ebuuza ati yenengedde mukomezo copyright. Ekisooka copyright mu Uganda ya eteekawo eri since 2006 wabula amazima libadde terikola. Kaŋŋambe bwe nti President Museveni abadde ayina ebimusumbuwa bingi kakati aconcentratinze ku art. Jjukira amaze emyaka nga 7 abamusemberera tebamuwa kifaananyi kirungi n'akitegera nti wamma bano abaana bayamba oteekawo ekintu ekiri sustainable. Kambabuulire copyright law egenda kukola kubanga Shiba waakuba oluyimba lwe bw'ati n'aluteeka mu $5 million aba ayagala ajjemu 10. Kakati Yugatune engeri keze copyright law egenda kukola era njagala okwebaza DPP kubanga kakati tulina utility court bwe banakwata ng'obba oluyimba lw'omuyimbi bagenda kutwala mu kooti eyo nga bwe mulaba KCCA court bwe bakwata ng'oli mutembeeyi wa micungwa
bakwata n'emikyungwa gyo bwe bujulizi nti obadde mutembe ye Kampala either you pay penalty oba ogenda luzira bwe banakwata ng'olina kompyuta nga Shibba baamugula aba Yugatune nga ne bamuwa miliyoni 1,200 nga gw'oli eyo osala nga Shibba tafuna mu music we bagenda kutwala mu utility court ya copyright bagambe sasula miliyoni 5 oba okusiba emyaka 5 kaye bannayuganda abayimbi bakuba nnyo fotokopi w'ennyimba okuva mawanga mungena kibamuki one at a time copyright law kugambye etteeka weeriri weinaatandika okuba enforce kuba buli omu abadde akola nagalaale ekyo kigenda kulongoosebwa okimanyi Yugatune erina ekintu ekyanyumidde egenda ennyimba zeeguze zino ezaabedde abakadonkamu bagenda kufunayo bassebata ezo ennyimba z'abassebata omanyi nti kati ssebata oluyimba lwa ssebata Wizkid asolodde oddamu kubanga contract gye yasayininga ezo ennyimba zonna bwe bagula ennyimba enkadde bagamba waliwo akawaayiro nti oluyimba luno tusobola ofuna omuntu n'aluddamu we baluddamu we lugenda ku online osobola oba ofunako percentage nga 30% ng'ebulaya wekiri nti Michael Jackson addamu ennyimba z'abaddugavu abaafedda famire zaabwe ne zifuna ssente buli kimu kyonna kigenda kuterera twafunye emmeza ye Uganda kino ekintu ekiri political nti omuntu ayimba oluyimba yo gavumenti weyita nti lugivuganya kakati kankubuulire wano business does not mujjewo bya politics President Museveni yasinga okusinkana abantu b'opposition kubanga abaagala nnyo okitegedde kyenkugamba ekyokubiri saagala muleete politics muno Abitex abaddewo ye president w'abapromota buli omu akimanyi wa NUP twaliko ne Abitex eggulu kambabuulire eyo propaganda okugamba nti gavumenti simanyi politics ekirala lwaki buliwe ekintu ekirungi mwe mujja mu kibi kambabuulire baanammwe kati muli bannamawulire amawulire g'e Uganda mwagala nnyo okuwandika ku kabakko nga bamukyayi e Bulaaya mu Amerika kizibu nnyo okuwandika ku Beyonce nti no bamukyaye why amawulire gawandika success y'abantu baayo mwe Uganda wano bannamawulire kakati muli ku Nina Rose bamukyaye Nina Rose wamudda kwasa Ninduga asa Ninduga ali mu ssabo gwe talina ssabo wammwe kambabuulire it's time nga Yugatune wezze bwe natandika okuwa abayimbi bano ssente mutandika okuwandika ku success kubanga kambabuulire Palaso omulaba oba naamuwa biliyoni ng'ennamba n'agula ennyonyi muwandika ku ebyo muleme kuwandika Palaso alina abakazi 10 weegatteko kale naawe ofuuka wa 11 mutandika okuwandika ebintu ebiri successful Wisdom awogambye nti abayimbi mwagala bayimbi ne Bobi Wine ennyimba ze munaazigula tugula music it is music tugenda kugula music era Bobi Wine akagoma ka Lubende ake kamugaggawaza nga bamuwaddemu music Bobi Wine bagenda mugula music kubanga music oba bakola sente tuzze mu business obona ba Professor Big Eye ba King Mike and everyone onacho ba King Saha zesobola kuba kakiiko kano nestalumba King Saha music oluyimba lumu yagambe King Saha lugatta omuyimbi omuggo yabagamba ennyimba nga 5 mugenda kukwatagana mutyana bana abantu abaplayinga music nga TV anti kakati labayo Yugatune bwegula music that is one tusuubira nti mwe TV zawan weoba okuba oluyimba genda ku Yugatune obenga olustreaminga kyova olaba e Bulaaya Oprah Winfrey wakola shemu basobola okugamba nti eyo show yakoze biliyoni 1 why buli streaminga buli agiraba bwati abagistreaminze Yugatune kubanga nagaye bano bananyi sente na buyinza buli TV we streaminga nti buli nnyimba ze bakuba ku TV bazijja ku Yugatune nga Shibba jja alingiza baka streaminga nnyimba zange emirundi emeka 5 zisente si bino ti TV kati osubira TV zammwe mukwate CD mukube bya CD no ensi yonna etambula ba streaminga buli TV mwina streaminga busuubizi music abayimbi bano okufunamu neyanze